yali ekitiwe ne Naitiri n'egigala ebizimbe byayo era kiragira bulungi ku maapu eyo ne development eziri emabega nazo ziragira bulungi ku maapu eyo era n'ekkubo lino naye tuliraba bulungi era nkirabye bulungi elsewhere mu buwandiike bwe nafunye nga ndi ne baboodi mugiraba ndowooza so njagala bwe natuuka ku naaka details enjogako mutegeere bulungi nti luno lwe luguudo lwaffe luno lwonna eno ye main road kakati enguudo eziyita ze tuyita access road kakati wano waliwo oluguudo oluva kuno nga gazetted nga luyita muno abantu bano abali eno balesooke bafune access eyita muno netuuka ku main road ku luguudo luno kakati Naitiri we yaluggala nezimbako ebizimbe byawo bano ab'emabega nga tebalina gye bayita era olaba seba otusonyiwe bayogeddeko omuntu omu ndooza yasinga obunene eyo kubanga ye twamulazeeko mumulaba wayita naye kakati tubategedde muli bangi mwena mwera temuna gye muyita naye mwali muteesezza Naitiri mu kifo ky'okubamenyera ebizimbe bya Naitiri bye yali yazimbye mu lyo gazetted kabaseewo luno lujja kubakolera era enteesaganya ezo ne zikolebwa ne bamala emyezi 6 nga bazimba oluguudo luno kye nategedde mu lokodize nalabye mwassaamu miliyoni nga 7 okuzimba wano emyezi 6 nga bazimba ne luggwa mu kaseera kano nga minisita amaze okwogera gye tuli nsaba tukulozinge kale mwebale kujja abasobodde naye nsaba webale kulaga bulambulukufu na buvumu n'ogamba nti nze njagondera amateeka n'abo abali bukulembeze b'eggwanga olukiiko lulina okugenda maaso webale nnyo eno njikoze olwaleero nga ngenda mpola okutuuka ku orders empadde abantu abakola petition yali Nakawoya Aisha, Nakubulwa Farwa, Kasule Aziz Abdul, Kawoya Ismail, Lutwama Abdul Salam, nga be bannannyini b'ettaka eryo plot M155. Era mu kiwandiiko kye bawandiika tiwabangawo access road on the land tugibalaze mu map yalingawo. Era nga n'ettaka awo wennyini Naitiri wagamba waliwo ekkubo eriyitawo kali kakubo naye nga weekali nga ke kabasobozesa okutuuka ku main road. That is A. B. Mukunde. Naitiri subsequently blocked the road and constructed a structure where the access road used to be. Luli olwasooka Naitiri blocked that road and constructed. So there was no access to the main road. The complex approached Naitiri and the planning authority, that is Njero Municipal Council, which then opened a new access road to allow complainants, that these petitioners, to gain access. Bagenda mu council, the government yabwe okubawo nti balina okuba na access. Ne Naitiri nga bwe muwulira bano open by the leadership nayo mu kiseera ekyo ng'erowooza nti nawono ttaka lyabwe
nekkiriza naye patiti naiti atezeemu nalu obaoliawo sengaera tuggalewo olukiiko luno olwaleero era minisita abadde agaatuleko obuuyi obwo leka bamukolere ekkuba awayitewo okwo kale tweyanziza I'm applying today. The second is the Physical Planning Act. Neteke yokubiri. Neteke yokusatu, the relevant case law. Kakati issues zezokuzulwa ne tugenda okwebuuza whether Naiti acted illegally in blocking the old and the new access road. Ngenda okutunula n'okubanyonnyola obanga Naiti yayita mu mateeka okuziba oluguudo luli olukadde nakati luli olupya. N'ebiki bye ngenda okulagira. Kakati njagala okubanyonnyola access road kyekiki, an easement that is protected under the law. Access road ke kakubo akava eri okutuuka ku main road nga amateeka gakategeera nga gagakuuma. An easement refers to a right to cross or otherwise use another person's land for a specific purpose. Easement bwebanga access road ekukkiriza okuva wooli n'oyita mu kkubo ly'omulala okutuuka ku main road. N'olwekyo ekkubo eryo newankubadde ettaka kati tukimanyi kisiya Naiti, naye ne bwe lyandibadde liriye access road, the access road ekukkiriza okuyita mu ttaka ly'omulala nga talina kyakusabye, talina kyomukompensatinga n'otuuka ku main road. Kakati specifically okuyiza obutabinyonnyola byonna naye nkyagadde olw'amawulire kubanja bawa kopi babe nga basobola okukitiseminiya buli munayagala amanye access road kyekiki. This will solve all access road problems. Specifically, the easement of access grants the right to enter and exit from one premises in addition to the public easement on the road. Kikukkiriza okuva gy'oli ku kyalo eri n'oyita mu kkubo ku ttaka ly'abalala n'otuuka ku road. A right of easement. It is a constitutional right, the right of movement. Bw'obanga segeri etteeka teririiwo ffenna tusenga batusibira dda mu byalo. Access road kiri mu tteeka lyo ne bagambye erya Roads Act 2019. Kitegeeza community access roads. Amakubo gonna agava mu byalo eyo yonna ne gajja ku main road. Ago gonna bagayita access road. Roads Act ya 2019. A community access road. First, a road, a path, or a track linking communities and villages to other classified roads and providing access to administrative,
social and economic services. Ekkubo lyonna kabeka kuba emuga kabe kantu konna kayitibwamu community n'okuva eri nga kijja kutuusa ku main road oba kakutuusa ne kakuyisa ku luzzi era yonna oba nga kutuusa mu bakulembeze administration eyo yonna access road eri protected by law. Kakati nga nsinza mu tteeka eryo mulaba nti corporate eno yaleetebwa nti Naitiru eziri oluguudo eyo corporate egwa mu category eya blocking access road. Kyekiki muwandiika kakati waliwo omukugu mu mateeka g'ettaka kakisole mu luzungu nyinza obutasobola kukinyenya bulungi naye bannamawulire omanyi okufunula. That is easement. Bagita easement. Common law recognizes rights over one landowner to acquire over another. Oli nanyini oli oweri nafuna obwannanyini wa right ku ttaka ly'omulala okutuuka ku access. Era kirimu emirundi ena bwe giti. Esooka wateekwa okubaawo nti alina okuva ewuwe n'atuuka ku main road ng'ayitaawo. Bano si bwe kiri ku bano balina okuyitaawo eno main road. Kyekisooka. Ekyokubiri kiteekwa okuba nga kiwa omuntu oyo alina access right okutuuka eno singa temuweebwa tasobola. Ekyokusatu nanyini kiri ettaka liri ate kateekwa okuba nga nanyini n'eryo lyayitamu era liri kati kirino ya district land board noki easement eyitawo ne district land board tejja kujja bagambe kyate temuyitaawo. Bwebeerayo senga osabye ekyapa district land board eyo esobola okukiraga ku kyapa kyo zikweri. Ezo ze elements ennya njagala mmenyemenye mulabe ddala ezo zigwa mu kintu kino amateeka. So disabilities that all the prerequisites byonna ng'amateeka ago g'ensoma. Kakati zibeerawo zitya? Easements are recognized and enforceable under the laws of Uganda. They can arise through long usage, agreements, necessity, statutes, and they provide individuals with the right to use another person's property for specific purposes. Ezo access road eyinza okubaawo olw'okuba bulijjo bakikozesa, eyinza okubaawo olw'okuba wabaddewo endagaano ng'eno gye mwali mukoze okusooka, eyinza okubaawo tiwaliwo purpose eri special tulina okuyitawo okuyisaawo ebyaffe. Ebyo byonna bireetawo awo wayitibwa okuba easement n'okuba nti bali ababiyisaawo bafunye balina right okuyita oba ettaka lyabwe oba si lyabwe okutuuka eno. Oba ozizza Wanagomula. Kakati ezo tugera mu mateeka easement ezo access road ziyinza okukolebwa n'etteeka by statute or ziyinza okukolebwa by arguments between property owners, by implication, by long usage, and to give a common intention between the parties. Obanga etugambye nti eri tuseeyo hoteri, ekyo kikuwa a right of access. Mukiwulira? Kakati amateeka mu kkooti gakisazeewo.
Kambabulire cases Barclays Bank versus Patel gwa 1907 nti easement never banga teri registered, it is enforceable. Kino never kibanga tekyawandisibwa tekyalagibwa mu kyapa, easement eyo eri enforceable. Ekyokubiri, section 62, the court enforces unregistered easement arising from necessity. Easement is enforceable. Never tell registered. Second, section 61, subsection 2 and 3 of the Roads Act 2019. It is an offense to block or obstruct an access road without authorization from the Minister for Roads, Minister of Works for Roads. It is an offense obomenye mateeka okuggala oluguudo nga luno nga tofunye lukusa okubeera eri minisita avunaanibwa enguudo. Awo ojja kubuuza naye okulusiba luno first of all wandigeze nti RDC yambuzaabuza oba nti bano abalandboard bambuzaabuza naye nga ne bandikoze oba ne bagaana bo wandiddusa olwo n'ogenda wa Minister of Works Jeto Katumba Wamala naye nga tofunye authorization section 61 subsection 2 and 3 of the Roads Act 2019. It is an offense to block or obstruct an access without authorization from the Minister of Works. Take a look at where a road or a person of a road or any land has been designated, acquired or used. A person shall not, Garuno, Rutan Sokola, Naruyo Rukade. A person cannot, without written approval from a road authority, construct, use, or allow the use of any entryway or gate, which or part of which is connected with or open upon the access road. Tokkirizibwa kukola kintu nga kino oba omenye etteeka. Kakati akipoza siriegamba bweti. A person who contravenes this section commits an offense and is liable on eviction to a fine not exceeding 120 currency points. Buli currency points onoze na 200,000. Kitegeeza wano ziringa million zalina okusasula mu fine. Or imprisonment not exceeding 5 years or both. Kwegamba omusajja ono bwe tunaabakwata ne tutwasiba bajja kubeera mu nkomyo okumala emyaka 5 etteeka we ligamba. So okusinziira mu facts ezambeereddwa kiri obvious ti 90 yazizza omusango. From the facts presented to me in the petition, it is evident that Naitiru committed an offense by blocking the access road. Naitiru yazizza omusango okublocking access road. To use it by people located behind Naitiru. Kali akasooka kali gazetted nga kakolebwa through long usage. Abantu abali emabega eri basobola okuba nga batuuka ku Green Road. That was easement access road. N'olwekyo okublockinga okwo kwe bakoleka eryasooka kwali kumenya amateeka. Paddy Musoke versus John Albert. Koti ya Kakasati. The enforceability of an access road established that it is being used
creates an application under the statutory provision baliitako buyisi n'olwekyo etteeka eryo libanga okukola obukozi okuyitamu obwo kubanga olw'okuba weekuli etteeka eryo oba lyawandiikibwa oba lyawandiikibwa liba nga liteekwa okukola. Bano bakkiriza bwe baali bakkiriza tebaseewo ekkubo ate bwe bajja ne bamenya endage ne baligala, ekyo kigamba nti nze nakkiriza n'olwekyo kati ŋŋaanyi nedda. Etteeka ligambye nti era awo oba omenya etteeka. Kaakati diri bamenya etteeka ate na lino the new access road created by agreement kubanga bakkiriza ne balisaawo myezi 6 balikola balaba myezi 6 likozesebwa balaba they are stopped. Nekyokka era kigamba kitya the new access road created by agreement constitutes an irreversible easement and its closure leaves the petitioners Barnabas Reri without access to their land, which is violation of their rights. Bali bonna okukola blockage eno was a violation of their rights. Kaakati okusinziira ku mateeka ago agabasomeddwa that initially n'ettaka si lyabwe, okusinziira ku mateeka g'amateeka aga Roads Act nga bwe nga basomedde n'aga amateeka ga Case Law nga bwe nga bagambye, ndagira bino wammanga